Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Batutuwa tulumba omutabisi. Sicho. Yabo nkulamusiza mnange. So. Nange nkulamusiza so. Obulamu bulungi. Obulamu bulungi. Njogera ne mukyala Namuli. Oyogera nayo nanyoba. Bampita Kadima ne Kabogoza tuli ku Bera FM ekintabuli ky'omuziki wano. Twalabe message yo nga ng'otugambo oyagala tukubireko. Buzibu ki? Yanziza waliwo obuzibu buliko sister wange. Tulina sister waffe ali mu myaka nga 3. Naye Kasiru. Sasa yagenda n'agwa mu mukwano n'omusajja. Naye omwami oyo bamuyita mwami Jami. Naye twamugamba togwa mu mukwano n'abasajja nga takola ki? Nga tawulira. Ate ogambye ali myaka 3 omuntu omukulu nga mugano gwa mu mukwano. Naawe okimanyira omukwano muneffe nanti engeri gyali Kasiru. Nga tumanye ebiyinza okuddirira mu basajja. Abasajja b'ennaku zino si bangu. Ekituufu. Naye abaana abeerawo nga tabeereko na mwagalwa wangu biyita. Kale asobola ofuna omutuufu nga zze mu bulungi. Okay, kakati Jamiru gwe yafuna. Kati abadde abeera waka naffe. Naye yali agendayo obugenzi. Naye Jamiru alina omukazi. Jamiru mufumbo. Alina mukazi we. Kakati beesanga wane sister wamu. Ngeza wobimanyi munnaye sijja kugamba mbu beesanga wano era omuntu atambulako. Ekituufu. Balina era gye beesanga. Ffe najja n'atugamba. Kakati agenda n'amulaba n'akomawo. Naye lwali lumu n'ajjako olwo ng'akaaba. Ne tumubuuza kiki. Jukira akozesa sayini ate ffe tuzitegeera engeri gye tukuze naye tuludde naye kati ng'atugamba Jamiru alina ebintu bye yamukoze. Jamiru tumukubira essimu takwata simu zaffe naye nga kye nali mpandikisiza ekyaŋŋambisa mu meseji gye walaba. Natwagala okubireko ku mwami Jamiru mumutubuulire. Okay, kakati ntwala mpola Namuli. Sister omwe bamuyitaani? Amuyita Nagawa. Ye Nagawa. Okay, Jamiru ono ngambye nti yali mufumbo. Kakati ku olwo yadde akaaba nga bamukubye kiki? Bamukubye era abasajja obimanyi. Alabika alina ekintu kye yamukola. Kye tutamanya abasajja oba yamukyawa oba ki oba beenyiza. Kati yambu muwonero yabagamba atya? Era sayirize zakozesa zirimu era okulaga mbu oba beekyaye oba beenyiziza. Mwe Jamiru mwali mwamulabako? Jamiru twamulabako. Yajjako ewamu? Twamulabako yamutuleeterako kaawo ne tumulabako nga ffe era baganda be. Ekitegeeza nti mumumanyi? Tumumanyi. Kakati bwemukubira essimu ogambye otya? Tatukwata ateeka okubeera ye musobya ku mukazi. Tabakwata. Kakati oyagala twogereko ne Jamiru ndabakuwa n'ennamba eriko Jamiru. Wangi? Eriko Jamiru twagiteeka. Mumutubuulize kuba sisaffe takyali atakyakola kyasiiba akaaba. Kati tulina kyamukolera kati tubadde twagala kwe kuyita ewammwe. Mumutubuulizeeko kuba asobola okukola ki? Obbabuulira. Otubuulira. Kale katugezeeko kuba tulabe. Kale so tweyanza nnyo so. Kale mukwabeerako nno ng'owuliriza. Era mpuliriza. Oba wandyagadde okwogerako ne Jamiru? Mumwogereko naye. Twogere naye. Kampulirize buwulirize. Kale tiwali mutawaana. Kale so. Mwami Jamiru. Wangi munnaye. Salamu alaikum. Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Uli otya? Ndi bulungi. Mujebaliko. Kale so. Amwe mujebaliko so. Kale bampise Kadima. Kadima ki yenna? Kadima ndi ku beat wano. Beat FM Red Kabuguza. Nkutegedde mukama wange. Obulamu buli butya? Obulamu butyo tubadde bubi nnyo. Amina. Kakati tulina ekizibu wano. Kizibu kisewo. Tulina omukyala atutumye bamuyita Nagawa. Nagawa nga bangi. Kaka Nagawa mukyala Kasiru bambi. Nagawa ogambe Nagawa ki Kasiru? Kasiru. Mutegedde. Okay, kakati Nagawa oyo obuzibu bwe buva nti mwafuna mu kondoozo obutakanya obuzibuzibu.
Mbutya. Ngazeyo kulaba. Ani abagambye nti twafunamu obutakkanya ku Nagawa atayogera. No, waliwo sister watu tuukiridde yayogedde naffe bamuyita Namuli. Kakati nga mwafunamu obuzibu bagambye nti okuva luyava ewuwe ali mukaaba. Ali mukaaba. Okaaba kwafuuka okaaba maziga akaaba kumaja n'akaaba olugulu n'akaabako ne mu ttuntu awo. Kati ye abagamba akaabira ki? Anti muyinza okuba mwafunamu obutakkanya kw'olulu yaveeyo kati nga gwe tulina okubuuza oba bagambye nti bakubira amasimu gaabwe togakwata. Ekikulu nze ndi musajja mufumbo. Bakitugambye. Ekituufu naye Nagawa baba balowooza nti kale yadde bamusuubira okuba omuntu wange. Bamufunire omusajja omulala nze Nagawa sijja musobola. Iye ati lwaki nga gwabadde naye? Olaba ne bwe bagamba nti yava eno nga tufunye okaaba okwo. Yagenda okuva eno nga tufunyeemu obutakkaanya. Nagawa mwenzi. Naye ate bw'aba mwenzi munno temwogerezeganya? Obwenzi bwe sijja busobola ng'atoggyeko ekyobwenzi Nagawa muyombi. Iye ate omuntu atayogera ayomba atya? Oli avuma asinga n'aboogero masebo. Kakati lwe bintu mulina biteesaako buteesa obanga wasalawo okwagala munno. Nagawa sijja musobola banneesonyiwe era bamufunire omuntu omulala. Bitavuma yeekunkumula leka. Mukulu. Wangisewo. Tugenda kukola tutya bannange? Bannaye bagambe nga bwe bakubidde nga bwe bakutuukiridde basuubidde nti nojja bayambaye. Aye nyambo baŋŋambire nti Nagawa bamufunire omuntu omulala naye nze sijja musobola mukama wange ndeka. Naye ate omwana omulesaawo mu bbanga ate gwayagala ate bannange. Sikakwagala owaako okoma munnaye. Ireza n'okuba essanyu nga lyeri mukaabye olw'okuba twayawukana. Ate essanyu ki erikaabye omuntu? Twayawukana nti ayinza okuba nga musanyufu. Olimba naawe mwami Jamiru. N'ebisesa ekintabuli ky'omuziki ekisinga bebi nange kyewuunyisa osaaga ensojja boyine ensojja ozire bwetyo bwetambula bantu bwe batyo bwe bali kale nfune wano benfunyeeyo batuyambeko ayita agasajja agasirusiru kyekyo kifumbo kiri ku kasiru atayogera egira nga lijja likaaba ku biiti bw'ate basize ebirwadde kati n'obuuza kisajja kifumbo kinoonya ki ku mukazi atayogera olemwa n'omufunire omulala tewali kyakkola obabuuza nosenga nabuse kikulwanja Jamiru yagizeemu kati akooye kale we bali nnyo munaffe bali eddala ateesezza nze nasondera Jamiru wali mukebezi naye ate nammwe basista bannagawa omufunire omuntu kasiru munne we bajja okukwatagana omuntu ayogera ati kizibu nnyo okukwatagana te ne kasiru ono amalinde ekawuko. Okay, Nagawa ova ku musajja akola ebirala ya Immaculate enkumba gyali oragambye atya nze laavu ndabandabe maama Shakul enaakusibyaki kale we balinywa Mashakul, thank you so much we balinywa bali ddala nga abasajja bamwabaki naye basajja mwabakebezi lwaki temwewummuza mumenye abalamu emitima ne bakasiru bambi mubamenye emitima kati okasiru w'abandi wayagalanga waaki okwagala omukebera obukezi omuleka ogende nga omumenye omutima naye basajja mwewummuzeeko okimanyi wali mufumbe kyakwagaza kasiru kyekyaki okumuleka nga omumenye omutima okumuleka nga akaaba mwebale tuweereza yenza amasoyete mutongo kikatonda si busungu nno lino eggwanga Uganda okaaba ng'eno bw'oseka ya rabbi kasiru ayomba kale linnya baliddala mukwano gwange Wanji bagigenze kitemwe bali kuweereza mikwano oyo omwami alimba kati alabika yamala omukozesa awulira amukooye n'amusuulawo naye abantu beba tebaali badde babasaasira n'omala omukozesa ate n'omusuulawo ate nga wamusuubiza omuwasa bamulemereko mama Fadi bamukoleki bamulemereko abasajja twagala kati mukwano mwe bali kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid Ngambera Kabowa naye bambi mwana muwala oyo omwobulemu obutayogera bamukuutira alina kuddira musajja oyo omusajja oyo talina future agenda mufunyisa lubuto amuleka awo ate bo babonerere bannanyini mwana muwala aja tubuna nsigadde ne Haji Kasule
Haji kati mkwano we tueleza amanya jati namponywa ne kabowa naye munanga bakakasajja agamu gabagakebezi kati yali agala okukebera oyo alabe bwafaanana gwo gamba tayogera ate gwo omuntu atavuma okufa obufi tolabanga n'okuduulaaduula bamuveeko oyo ajja kufuna omusajja omulala asigadde yajati namponya kabowa yakoze bubi nnyo ofunye kasiru atayomba ate omuleseewo nange akuma takumira mpera for now musula bulungi